kadde kalipota y'embeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga omwanjezi Agnes Nalukwago okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Enkuba ekendeddemuko okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'okusinziira ku kifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisingawo bungi omusana gwase nga bwe gukubakubamu wabula ate ebitundu ebimu ey'omu nnyanja Nalubale bibadde bya kiddedde. Olw'eggulo tulaba nti ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono bibadde bya kiddedde nga metobeseemu n'enkuba ssaako n'ebitundu ebyo ebyebulungudde ennyanja Nalubale olwo wasigadde omusana ne gwaka nga bwe gukubakubamu. Kino nno kiviiridde ku mugongo gw'obuzito bw'empewo ogusimbye ku lukalu nga gusindika empewo enkalu nga zikunta zidda mu ggwanga lyaffe ekiviiriddeko enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Tusuubira okutandika olunaku olwokuna n'omusana okwaka nga gukubakubamu naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako ne mu masekkati olwo ewasigadde tusuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga tusuubira okufuna oluwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebisingawo obungi wabula ate mu Kotido ebbugumu lijja kyokera ku Celsius 29. Ebitundu ebyo ebyebulungudde ennyanja Nalubale tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu era nga n'ebbugumu mu kibuga ekikulu Kampala wamu n'emiriraano tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 28. Mu nsozi ez'Ekabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Lagos, Addis Ababa ssaako ne London tubisuubira okufuna namutiko enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu wabula ate mu Moscow tusuubira okufuna oluwandagirize era nga n'ebbugu mu Nairobi lijja tukira ddala ku Celsius 24 era nga tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu ssaako ne mu Johannesburg wabula ate mu New Delhi tusuubira omusana okusibira ddala nga gwememula ssaako ne mu Dubai wamu ne Cairo. Ebyo bye tusobodde okufunayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe naye gulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo kwagaliza ekiro ekirungi sigala nga ikumira ku Star TV emunyenye y'eggwanga weeraba.